okutuusa judgment okumeeza. Tuyita mu bintu bingi. We don't sleep, we do a lot of reading, we do consultation, tukosa airtime, tuvuga amafuta. But you know our lifestyle. Nenga nekyo mumanye enkola yaffe. Olide. Embeera gye tuyitamu tusibe ffe abantu kugamba nti ogenda kwata omusango gwero yatoleke musasula. So bakira nti mwenaba abafanza nga SIPAPA ekyo mu kikomi. Olide. Obadde omusuubira kusasula atya nga ali mu kkomera and can you account for the 100 million? Oba mwe mwakozesa lwakuba nti nno kigambibwa mbu yali atutte emitwalo 42 because case amounting up to 100 million einobanga equivalenting to a billion. Okay. Ebiseera ebisinga fees ze tukucharginga kisinzira ku bunene bw'omusango gw'oba otuleetedde. Tetufaayo ku busobozi oba senso n'oba tozirina naye ekikulu omusango gw'oba otuleetedde oba gwa civil oba gwa criminal. Obunene bwagwo kwe kisinzira okucharginga. Kati million 10 twacharginga Mr. SIPAPA kyaviira ku bunene bw'emisango gye gyavunaanibwa n'obungi bwagyo. Bamukimanyi bulungi SIPAPA avunaanibwa emisango egisoba 6 ng'ate emisango gyonna gya naggomola. So twalaba nti okusobola emisango egyo gikwasaganya level ya research tulina okukola ne consultation nga zeze ensimbi twali twetaaga naye zo ntono naye twatulasipa tukanya nti tuweeke ezo tukoleremu ezo naye ngera nazo twamusalirako nnyo. It would have been much more than that given the gravity of the offenses and the level of research required to be able to build very strong defenses okusobola nga SIPAPA. Omusango ogwo gwa aggravated